Ko bagenda kuddamu nako balaza ogenda maso n'okwekalakaasa wadde nga reports ezibadde zivaayo okuva mu poliisi bagambye bagenda kukwata buli omu aneenyigira mu kwekalakaasa kw'olunaku olwaleero naye ffe waffe wano e Uganda bali baba beekalakaasa tuba mu kukaaba olw'ensonga y'ebyamaguzi ebingi bye tujja mu ggwanga erya Kenya ate oba oliawo n'enkolagana enjawulo gye tulina era n'eggwanga erya Kenya. Mu studio z'olunaku olwaleero nyina munnabyanfuna mukadde waffe Nayebare Kenneth ono nno nga ali mu kitongole kiri ekigatta bannaffe abatambuza ebyamaguzi okubeeta wano mu ggwanga nga babiyisa ku mikutu egy'enjawulo, ababiyisa mu nnyonyi, ababiyisa wansi ate era n'ababiyisa ku mazzi. Njagala sooka tubuuzeeko ate oluvannyuma butereevu tugende maaso n'ensonga. Kenneth, nsanyusa okulaba ssebo olunaku olwaleero. Nzasinze ssebo gyebaleko ssebo. Weewaawo ssebo. Abatulaba mbalamusiza nnyo kansuubire nti mwavudde mu wiikendi bulungi era nga mbaagaliza wiiki ennungi. Weewaawo tutandikira wensembedde ku ggwanga erya Kenya embeera y'okwekalakaasa wadde reports zitulaga nti oba oliawo poliisi ejjeyo n'agombuto okulaba ng'eremesa abagenda okuba nga bavaayo okwekalakaasa naye nabo bagamba nti ebyo byakusaaga tulina okujja twekalakaase. Buli Kenya bwefuna obuzibu Uganda tebeera spared mu ngeri yonna. Omuntu ayinza okwebuuza mwetegese mutya nga bannayuganda abasubula ebintu okubijja ebweru w'eggwanga ng'ewasinga okuyita bisinga kuyita Kenya obutakosebwa mu mbeera eno? Nyanziza nnyo ssebo era ekibuzo ky'ombuuziza nti twetegese tutya. Tolina bwe weetegeka kubanga alternative route gy'olina eyandibadde eya Dar es Salaam ate etwala ebbanga ddene ate n'ebeera expensive. Erina difference ku price ye Mombasa Kampala eya 1500 ku 1800 togera mu dola eza dola. Kakati buli bw'ogamba nti weetegese kyo kitegeeza nti olina alternative endala naye eri alternative twesindikayo nga tetukoze ki ekisookera ddala ffe nga Uganda twalemererwa okwetegeka. Si bwe gusoose Kenya ng'eri mu kavuyo. Kenya buli weegenda mu kulonda Uganda ebeera ku bunkenke. Ekisookera ddala Kenya si eyandibadde best route ya Uganda. Era njagala best route tunyonyole bulungi. Katono nnyo bw'oba otunyonyola tunyonyole ne ku nsonga ya vectors kuba kati tumanyi shortest route okuva wano Uganda okugenda katono n'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga. Kati mu busuubuzi tetulaba only shortest route naye tulaba ne cost. Mu corridors zonna eziyingira landlocked countries nga Uganda, countries ensi ezitaliraanye ennyanja, Kenya ye corridor, northern corridor. Tulina ku central corridor ne northern corridor. Central corridor tuba twayise Dar es Salaam nga tuyingira Kampala. Dar es Salaam mutukula Kampala. Okay. Then northern corridor ye ya Mombasa ng'oyita either Maraba oba Busia n'oyingire Kampala. Kati international principle oba standards zandibadde nti buli corridor neeyingira mu nsi eziri landlocked. Yandibadde dola emu n'okuka wansi. $1 and below per kilometer. Kenya eri $2.5 per kilometer. Saa zino wenjogerera. $2.5 per kilometer. Ate central corridor ya Dar es Salaam eri 1.17. That is Dar es Salaam. Dar es Salaam eri 1.17. Wadde yawala? Wadde yawala. Ekirala ky'olina okutunuulira nti ebyamaguzi byaffe wano bidipendinga ebiyingira kuva mu nsi ez'ebweru mostly outside East Africa biyingira mu corridors zino bbiri. Kiba kitegeeza nti Kenya buli bwefuna ekizibu fe abadipendinga ku byamaguzi ebikolebwa ebweru n'okusuubula tuba tukoze eki bamugenda kuvaamu. Exactly. Singa oyingira akatale saawa zino for example ojja kusanga nti ebbeeyi y'omuceeri ogwawano eri wansi yes naye tegumala. Omuceeri oguva Pakistan tulina Pakistan tulina I think Thailand ne Vietnam zensi ssatu nene tubeera n'ogwe Tanzania. Kati omungi guva Pakistan ne Vietnam guyita ku mwalo gwani ogwa Kenya.
so ogenda kwesanga nti omuceeri ate mu kiseera nga kino mostly kiseera nga kino omuceeri omanyi gukozesebwa nnyo mu kiseera kino yes mu kisiibo so omuceeri gujja kuba mutono ate nga demand eri waggulu oba price ekole ki naye erinye nga n'abandi badde nga bagukozesa mu bungi tebakyagusobola so kati challenge eriwo mu byonna nti kino si gwe gusembe nti Kenya yeekalakaasa oba gwe gusoose naye twalemererwa okwetegeka transport gye tukozesayo yokka gye nkugambye ntulirayingako eya road transport it is the second most expensive transport means bw'oba wasoma P4 twalina air transport road transport rail ne water kati ffe tuli ku yokubiri eri expensive naye nga alternatively eya water eri cheap ne rail eri cheap tetulina infrastructure exactly naye Kenya yeekalakaasiza almost buli myaka 5 kyogamba nti mu myaka gyonna Kenya gyeze nga yeekalakaasa esobola kutegeka Uganda emaze ebbanga ng'ekiraba nti tudipendinga nnyo ku Kenya nga route okuyingiza ebintu byaffe ne biba biva mu nsi ndala yonna noti nesali nti biva Kenya naye yonna gye biva naye mu nteekateeka eyo era olugendo lwaffe okuva Kenya okujja wano tusinga kukozesa ntambula ya ku ttaka ya luguudo naye nga eri expensive ogambye $2.5 buli kilomita so gwofuna kilomita zimeka eziriwo n'okubisaamu $2.5 ze sente zogenda okuba ng'ospendinga so nga ate alternative endala gy'ogambye eye Tanzania eri $1.17 ebali slightly ekipa wadde eyunga waki nga walako naye ate waliwo entambula endala bbiri ezisobola okubeera kipa entambula ey'amazzi n'entambula eya egali omuka zetuganye okutekako amaanyi okusobola okuyamba bannayuganda kakati kireese ki mu ebyo nti fe abaali balina Rwanda ng'esuubula wano tulina Congo esuubula wano eguddewo obutale naye tuli expensive eno beeyi y'amafuta buli bwerinya definitely omusuubuzi naye alina okukola ki alina okulinyisa ku byatunda bana katono njaga kino bannayuganda tutegere bulungi omukulu kyagezaako kunyonyola kikulu nti Uganda abasuubuzi be Uganda baali bafuna nnyo ssente olw'abantu abaavanga e Rwanda ne bajja ne batugulako Rwanda ne bava e Congo ne bajja batugulako ne bava e Burundi ne bajja batugulako ne bava Sudan ne bajja batugulako naye baafuna omukisa nabo netandika okweggulirawo maketi ezaabwe kitegeeza nti n'abasigala nga bajja e Uganda olwa scarcity eri ewaabwe ate batya okujja olw'ebbeeyi yaffe eyayongera okulinnya omutagaba lwaki nva ngenda e Uganda nga ngenda kujjayo biri expensive so nga ate wano sobola okubifuna ku bbeeyi oba oliawo ensaamusaamu newe mba nninzeemu kadde katonotono kakati nekireetera cost ya production abakola mu factories eziri wano okubeera waggulu abagezaako wano okugamba nti ketubyekolere waakiri nabo raw materials zituukira wano sente kuba baziyisa mu kkubo lyerimu kati investor yandize wano ng'agamba nti kangulewo ekolero erya kino e Uganda lwaki aleka kolero ly'e Kenya lyensasula 25,000 oba 35,000 okutuusa container e Mombasa nga songerako sente endala n'engenda e Uganda kyobala ne free zones zaffe wano tetulina kyetuwa ekyawukanako oba ekisingako Mombasa ne Dar es Salaam eziriraanye ki so kireetedde free zones zaffe nazo okuba nga teziri active katono nnyo njagala munnayuganda sokka ategereko katono nnyo ku nsonga ya free zones ezo free zones ensi ezitaliraanye olubalama lw'amazzi landlocked countries yes n'ensi ezirinamu amazzi free zones zandibadde nti oleeta ebintu okuva ebweru eno eri eri gazetted oba nsibe nti obireeta n'otabisasulira musoro ng'obitwala mu transit nga bigenda buli bw'osalawo bikozese wano n'osalawo osasula omusolo oyawukanako n'onaabireeta nga directly bya domestic use ng'olina okubisasulira ki omusolo kati free zones zino sirina
reason jengenda okubeera mu free zone ye Uganda nga nyongerako transport owa 2.5 okunyongera yeri yes okunyongera yeri ate nga nkoma Mombasa nenkola free zone ninyingira free zone ze Mombasa nga ndi ku 3.5 compared to kakaga 2.5 kasambeza wano so nawa nabandi badde nga bajja nga baagala okusuubula through free zones nabo bakoze eki nabo batidde olwo ntambula eri eyongerako netabuka exactly air transport yaffe yoka ekyali waggulu okuva wano okutwala ebintu e Congo just okubitwala ngoyise munyonyi yes kilo ya frozen semanyo genda kiyita otya ebyenyanja ebya ice okuva wano mpaka e Kinshasa eri ku $1.5 per kilo kakati okuva Kenya ate so bwoba ne kilo zo 100 olina okumultiplyinga exactly kakati bw'ova Kenya ate ng'okozesa Kenya Airways wano mba nkozesa Uganda Airways kuba yegenda e Kinshasa bw'ova Kenya ate eri ku 0.85 Kenya ayongera ogenda e Kinshasa muna Uganda obona abona ogenda e Kinshasa fa bali kumpi ne Congo yes naye kati challenge tetuli competitive mu katale olwaki olw'ebbeeyi omuntu ave Kenya naye yavubye muleke Victoria ebinyanja bye abivuga mu nnyonyi abitwala e Kinshasa okubitunda akozesa sente ntono nnyo so ng'okuva Kenya ogenda e Kinshasa wala nnyo so ate okuva Uganda okukitwala e Kinshasa wali expensive ne bokosa nnyonyi yaffe yawano wasigala wali expensive kakati ogamba otyo omusuubuzi nti agenda akwate mu katale kana akakongo omukongo omugamba otya nti yagala nnyo ebinyanja naye gula bivudde Uganda ng'alina ebiva e Kenya ebigenda okuba slightly cheaper through private sector twakola symposium juzi e Kinshasa yimwagendako ne South Africa mugezi ne Kinshasa South Africa n'awalala naye bwatovuddeeyo n'otereeza ekigambo kye bayita logistics osigala nga obadde okola tourism atulaba tugenda kuwumulamu bwe tudda tugenda kati kutunuulira nti yes amawanga gatulinaanyi gasobola okuba n'ebizibu ebyenjawulo naye ffe nga Uganda tuyinza kweteekateeka tuti okusobola nti wadde nga bafunye ebizibu okusigala nga tutambula era bannaffe bannansi ne batabonaabona ne tulekera n'okwekwasa obwekwasa nti Ukraine waliyo olutalo era Russia waliyo olutalo naye mmwe mukoze eki nga Uganda okutereeza ebyentambula omukulu atugambye tulina okutunuulira logistics tukomawo tutandikira awo tova ku Terefayina eyaffe